Isaaya 62 olw'omukaaga n'olw'omusanvu. Ntadde abakuumi ku bbugwewo, Katonda akukuumiddeyo wadde tolina bingi. Katonda akukuumiddeyo wadde tonnaba kufuna by'oyagala. Actually, ekisingako okubeera eky'amaanyi, Katonda akiwadde obukuumi bwe bulamu. Okyali mulamu. Ensi ekukubye naye okyali mulamu. Katonda akuwadde obukuumi, security weeri. Naye togenda kubeera bubeezi mulamu okutuuka lw'oliva mu nsi eno ng'ekisiikirize. Ogenda kubeera mulamu. Katonda agenda kwongera obukuumi. Naye w'oliviira mu nsi eno ng'oleka legase. Waliwo ekijja okusigalawo. Era fubanga nnyo okolerere ekirisigalawo. Bye tulyako bye bitono. Waliwo ebisigala. Naye nga bitutuyanyiza mulembe gwaffe. Abaddako ne batandikiraawo